Chimanti music yaddayo ku zero. Wona chafe cha wano. Oli we yaja anti yenze gundi nga ina kwefiira ko nti yenze gundi ne balema okusimba omusingi skin ye mwimbi aliko ate nga mwena mwava ku TikTok. Nze nani navayo nani? Nali yen skin. Wano musanze wange. Kitufu nkusanze wo. Ne music muyimba byebimu be bayita bobogam. Tombuza ibuzo by'abantu bintu birategerekeka. Mbuza ku mbuzo wazo okumbuza ko no ndi wange siri toli wa kasasiro woro wa biyenje byeyo na woro wa biyenje byeyo na skin kiyenje blood ngoja ko kamera yo. Alright, tukwaliriza go wena atulaba ku Ground Media UG ate nawe atuwuliriza ku UG Sound Radio. Saa weno tubanga ngawe twabasuubiza nti tuliwo okubanga tukunoonyeza sitawo mu bifo byonna gyali tugenda baffe ffetayo tubabaleetere musobole okubanga mumanya obulamu bwabwe buyimiridde butya, buli kimu kitambula kitya ku sayidi yaabwe. Ate essaawa eno negatibwako omukulu ngawe twabasuubiza nti tugenda munoonyako omusajja akaabizza abantu amaziga. Nange kennyini nkaaba. Maziga ki? Nsanyiza okulaba ssebo. Amina nange nsanyuse nnyo okubeerako mu kamera ne mu maaso ne mu kusikuli ne ku TV ne ku simu z'abantu abalaba. Mwena yayamino wasimino. Wali padisa wana niyem king first way top anya ele ako konyo anya actually sincerely chemical and cute na yenga enseno zene mama ya twaula. Akayimba ako kakabiza abantu. Joino manya akayimba ako nze kenyini the very first time Jax we yansinikira video ngeri out. Wali olabye kakayimba no feeling ensisinga zikuyiseemu no itamu abera nga musie. Yes nze my first time perform okayimira manga wali kuba mainly nakayimba nga njala kamwanga kirabo nakaba asoko akayimba ako kayimbiremu atulaba yenna amanye ani gwe tuli naye kubanga akayimba kalungi akayimba abantu abatagala oli music wa bogus bakamanya abantu akayimba kama matamasika bakamanya mulimu abantu nga tabagala oli bogus music nga bagala real music seno nzene mama ya twaula mulingamba nandibadde kumpyawo woli nonderanga kone nkole kyejo oyo mukazi gwolaba bonna omwavu omunaku nze yanzaala sifaayo bamulema alabisalimu ye mama wange mulimu eno vasi egamba yegwe yandaga essanyu mu nsi yegwe gwe manya talikyuka mami ankayindako nakatwala na bino ebiseera mami byebibyo weebale wamanyisa Katonda mami gwe wanjigiriza okusaba mama. Alright, akayimba ako to be real among all your songs that is my best song. Verse nze singa okunyumira oba party egamba enseno nze ne mama yatwawula nayenga abantu asemba base bajikwata obi like us enseno zimamange yatwawula nakikola generally kulwa abantu kubanchi manyi tuli bantu tubeerawo mbulambu bw'enseno atera tuvaawo tuli bantu tubeerawo ne tuzaalibwa nga tuli baana abantu ne tukula ne tuva mu maka g'abakitaffe ne banyaffe ne tugenda mu bifeera lobe waffe so nakimba kindi bakadde baffe ne batuvaako ku maaso yes so nakimba generally omuntu naye atalina mama in the moment lwaki mba nerowooza konzeka nga ate waliyo n'abalala abensobola olowooza ko so nalowooza ku bantu ku baganda bange abatalina bamaama in a moment for instance waliwo ne baganda bange abalala bali ku byeyeyo bakadaama bani okyegera so nga bagala omukwano gwa maama ogwo naye ng'ensi munnayo olwanti balina okukola yabaawula. Okay, kituufu munnaye bangi kayimba ako nkaweerezaako bamaama mwenna gye muli era nga kuba kintu kirungi nnyo ensi eno bamaama be batufuula kye tuli kyolaba kye tuli essaawa eno bamaama be batufuula kye tuli si maama wo yekka yakuzaala wabula buli muntu yenna yes so era yensonga lwaki nkugamba nti akayimba nkaweereza bamaama mwenna gye muli kayimba kalungi nnyo gwe wenna ali eyo nga wandiyagadde okusurprisinga maama wo
ke kayimba kempo muntu afune chance abagala surprising abazadde bawe nga yo mom first mama wo nga omanyi abisera singa bakola na kubwerere by the way onkwera kusimu ngamba mzee oliwa oba mwana ngo oliwa njala genda ko amukadde jangu tugendeyo nzigira bwerere abantu bange nzijja ndijo mangi nakujjanga bwerere mama wo nga mama okay King Fa kayimba ko ensonga lwaki tutandikiddawo because many people they don't know King Fa the other side kuba ffe tumanye eyo side kyova njagala nnyo omuntu atulabe saawe na amanye King Fa owenjawulo atali oli eyamino anyway eyo side y'abantu abakuba enduli ensonga lwaki olaba abagirimu ennyo eyo side bali mu kutrendinga nnyo lwa nsonga y'abantu abatawa music budde. Okay, King Fa ozoyimba ennyimba nyingi twasemba okumitinga nga tulina Kokonyo. Yes. Kokonyo oyo yakola bulungi. Nnyo, yes, yakola bulungi. Kokonyo najirako statements ez'enjawulo. Awo mwe mwava King Fa n'ogenda ku lusozi n'ogamba abantu mwe muli babi mugamba mutyambu oluyimba lwange. Notusuubiza nti ogenda kuva mu industry eno olw'abantu abo. Nali ngenda givaamu naye kasana mmanya nti tewali agindeetamu. Yes. Nga kanjisigalemu amanyi ebintu ebisinga tubikola buli kimu kyokola okikola bakritisinga buli kimu kyonna kyoba okola and at the end of the day nagenda nenkizuula neŋŋamba olaba mulumenye ne mungalulibwa ne kitegeeza lwa maanyi ate kali bateeka n'oliba naye amaziga ge wakaba gaali gaddala oba gaali ga TikTok. By then omanyi lwaki kyannuma nti olunaku lwe bakyogera nali sina na Kampala nali Koboko. Yes. I was 600 kilometers away from Kampala nga ngenze gyendaze Koboko omanyi Koboko nga ngenze gyendaze because of that song. So how could somebody say that it is the worst song of the year? And now nowadays Kampala nowadays Uganda bannaye nowadays nadenda baweza badde bagabe mabega kawo bali mukola awadi bakola categories awadi abantu babateka mu bantu bawe. Anyway kasana ne manti ebintu Uganda sibi tebiri ku straight line naye kye nategeera ku awadi ezo bobanga toli munnaabwe actually tobanga tosobola giwangula bobanga toli for instance kati nga awadi za presenter oba za radio station bobanga watoli chaliwa nga DJ gunta kumanyi akola program ntakumanyi nga tabagenda kwendosinga abali awo nti presenter akola show yagwe tagenda kwendosinga tagenda kwendosinga nga wallahi mwana watojja kubeera mu gundi awards ezo ne oba gwasinze ne oba nga okubye nga gwe breakthrough artist of the year era togenda beera muzina awards lwa nsonga tebate osegeera amazenos. Okay, togera obebaza ne togamba mwebale kuba gwe nawe ne yakatwegattako atugamba this is Ground Media UG era nga tona subscribe tukusaba mbombefu nyiga subscription button omalo nyige ne notification button onyige okateke mu all osobola okubanga anytime we upload a video obeera omukwabo abasoka okumanya buli kimu nga wekitambula anyongera okujjukiza tutambula ne bannaffe abatahia auto spare parts basangibwa wali ewa Kiseka abagamba gwe nawe na aine motoka tambula ne motoka nga namu ngerimu spare omulungi ate nga ali genuine bibanaffe abatahia auto spare parts agowe nawe na abetaaze basangibwa ewa Kiseka osobola okuyitirayo nosobola okubanga ofuna spare omulungi ate ekintu kibanga kitambulira dala ku mulembe abanaffe aba Shark Property Agency bagamba gowe nawe na ali mbitundu ebyebugolobi bukoto nga wetaaga okumanaginga ekizimbe kyo atoyagala stress y'abapangisa kuba simanyi duka oyagala poloti bekwate bebano aba Shark Shark Property Agency abagamba balina amayumba property management property consultants batunda emmotoka kosa n'okupangisa emmotoka basangibwa bugorobi ku Middle East Market room 31B ojja okubanga obasanga ne namba yaabwe kweri ku screen yawo osobola okubanga ate nabo obafuna banaffe aba KF Locks bagamba go nawe ne yetaaga dreads ez'omulembe eziri nacho wekwate personal stylist wo amwana mulenzi King Fizo KF Locks basangibwa Makindi opposite Barracks Meselina building oba obafuna bulungi ate bwe tuli King Fa
Yes. Omanyi bingi nnyo bizze byogerwa mu industry bagamba music gwe muyimba ali bubblegum music. Of recently twabadde twogerako ne mwana mulenzi John King jukira naye wa TikTok. Ekibuzo kye tulina kigamba olowooza application oba n'engombo zineeno zinalastinga for long oba we zinaggwawo kubanga zitrendinga mugenda batemwina music ngobadde okimanyi nti music yaddayo ku zero ndiwalinganga wataliwo bayimbi bali bayimba before kikyotegeeza bwogamba nti music yaddayo ku zero abaali bayimba baafa oba baagenda okimanyi jjajjawo bwakaddiwa adda mu state yakubeera mwana jjajja wange bwakaddiwa adda mu state y'okubeera omwana yes kituufu abeera nga baby of course kati tugambe nti let me give you an example olaba Munajeri bamuta Bank W alina kemba kyayimba bakaita Heaven kalu bakaita kaliya bamuta Bank W mulungi yamanya yali mu regime y'ababebe kulu ba Jose Chameleone bani nga bebakabi nakola ekintu kyebayita amanyi bagamba botasuna musingi tosobola bera onyo tosobola tandika nyuma nogitandikayo boom kati yeshe yakwata ku Wizkid namuleeta nateka Wizkid nga yes yasigala ayimba naye bwemba bwa buvunanyizibwa bwemba bwa mpola bwa mukwano nga bwa Bobi Wine nga Bobi Wine bwakola nakwata ku Wizkid namanya nti yo project ye ndasa zino Wizkid akola sente nyingi nnyo Bank W zarasobola nakukola osegeera ne Wizkid namanya nti atuseko watuse nakwata yensonga kibagamba Nigeria music yatuleka lwansonga si kyebakola awo ne kati wano ekyaffe ekyawano oli we yajja nti yenze gundi nga alina kwefiirako nti yenze gundi ne balema okusimba omusingi gwa music kuba bakitwala nti yes buli mwasobola gukyamala buli mwana aliwo ne ssaawa zino buli muyimbi ayimba essaawa zino ffe ffenna twetandikidde from the scratch osegeera let me give you an example bw'otunira abasajja nga bakyaze ba Benoni abamanyi ojagolinga music industry eno bamanyi ani okutuukirako bamanyi radio station eyokutwalirako music entuufu bamanyi TV station golina okukubira essimu n'agamba njala kukolayo talenti nadda mu baana ba backing na first n'agenda nga mu big talent bikibandi nafunayo ba backup singer nafuna n'alaba yazaawo naye mwana ono kakole bwene namukwatako namukola nga amanyi okuteeka music amanyi okukola kino osegeera music n'atambula omwana in 2 years azaawo gyabaddewo akoze sente mpitirivu nnyo omwana Chameleone gwandi badde yakwatako emyaka 5 emabega nti for instance Chameleone obadde oli w'amaanyi okoze record label weeri tekibadde wena tekiriwo kati mwe mutusuubira kukola ki tulinatandikira ku scratch yensonga ky'abaana bayimba nayimba bogasi osegeera lwansonga we are starting from the scratch music industry tuddamu nzimbe kate ffe abaliwo fe tuzibusa amaaso abagenda okukola kiri kye bataakola osegeera nkubaza nina okukola record label kyotegeeza nti kyetwandiise backbone of the music industry still strong. It is broken right now. Omanyi watuuka kiseera nga that backbone webanga okyali bweti otambula sweat wote oba okyalina amaanyi bali bagayina luli eri mabega eri naye otuuka kiseera muganda wange nga tekikyasoboka nga olina it's the nature bw'ogamba bwotyo bwe tutunulira bwe tugamba talents eziyitidde mu line ya Dr. Jose Chameleone tulaba King Saha twalaba the late radio ngali wamu ne Wizo so talents nyingi mu Firebase tulabyemu the likes of Zexy Dax Vibes tosobola kungamba nti no backbone yali strong oba mmwe mwagala okusaanyaawo mugana wange kyoyogerako kikyamu era kifu tongamba nti King Saha yayita wa Chameleone tongamba nti radio yayita Chameleone yamule no brad nedda bakubira ebintu byemulaba nti omwana ndinjala kuyimba ndipidde ngenze nandisobera mu Lion Island ngenze nandisobera mu Firebase muva ku ebyo tutegeeza kye bayita okukola omuyimbi okukola record label nokola omuyimbi from the scratch nga bwe tuyina from the scratch kwe kuba nti Elijah Kitaka javuda obera ejo omuntu gyomujje omufudde stunt
even right now nti ali presentable kuba zawe they are struggling akona fanga be struggling they are struggling ne TikTok struggling ne social media ze byona bina byali in place yagenda ko olimba nga webiringa ina following ku Facebook kwa ina following ku Twitter ina follow oshegera nga manyi kudwa nti yazanga nga photoshoot zijja in time oshegera buli kimu nga ngani mu form yo muyimbi oshegera King Sa yajjo mulaba bwechiri yagira mu record label yajali ko mukono yayi era twalabanga ko Oyo Island Music that is not a record label ebyo birala ebyo kirala nnyo nga bokiwulira kye bayita okwekwasa yes so kati nga gwe King Fa olowooza bogus music yono aliwo ensangi zino azerwa kuba nti our entertainment industry or music industry yali teyina strong backbone yes